Bw'oba presidential advisor kitegeeza oyina ewantu w'osobola okutuuka ate ffe abantu ba bulijjo tutasobola kukola ki kutuuka. Ate maama n'alambulula nti Minisha namuzaalira Nsambya omwaka bwe guti saabwe ziti presidential advisor kyemmanyi osobola okugenda oba okunoonyereza n'otuuka ku Nsambya ne bakulaga ekitabo ekyo. Yesu omwana oli azaalibwa ddi wati ne wati. Banga wekodda kuyingiza okufiye wala kati no bikwase New World Visa Experts Tours and Travel gosigale ku mirimu gyo. Tukola ku bya visa byonna omuli visit visa, partner visa, freelance visa, A2A visa ne multiple entrance visa. Tukolera ku byokufuna passport ne air ticket byonna gattako ebya tours and travel omuli obulambuzi obw'omunda mu ggwanga n'ebweru waalyo mu mbeera eyeyagaza. Tukola ku abscond removal, overstay fine removal ne hotel bookings. New World Visa Experts Tours and Travel tusangibwa ku mwaliro ogusooka ekisenge namba F8 ku Sarah Mall, Martin Road, Old Kampala. Tukubire obaweereza obubaka bwa WhatsApp ku noti 763 oba noti 2 email newworldvisaexpert155@gmail.com. Twesige tukutambuze. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ajumani egamba ki? Ajumani musana. N'emirimu mitini. Emirimu mitono. Ate ne bahandisa okwata. Abaana bali mu kubonaabona simanyi nnyo kuba sibalaba. Kuba kiri e Dubai kitokota sikisaanikire. Era mbalabye abaana be Dubai amnesty. Kati omwana okuba nti teyakoze empapula mpaka ssaawa eno abasajja kati bakambwe bakuba kisimbe mu kizimbe kigambibwa nti kati bayingira ne mayumba ag'abaloko oba abantu walina bana abameidi wali bayingira ne babuuza mulina mu meidi ne bamusikayo bwebuzibu bwe buli naye kubanga abantu banene ekintu kyonna ekigenda mu maaso mu ggwanga baba bakimanyi lwa kusirika bwe kiri. Anyway, hiyo si ensonga endeese Hajoti. Mama. Nzi just mboneze okukola delivery zange newe ndabye nga muri kumbozi za Zuula. Ne ngamba katuwayemuko. Kuba balabyawo buli omwe ayina idea ye mukazi mukyamu mubbi mufere okogwe nyina settlement gyempulidde nti oli muzadde wali olabyeko muzadde asobola okukola bwati nawayo omwana we so nempuliramu egumbaawo era mubona ensonga lwaki nsiseeyo ggwe nyenyawo omanye nemboozi nali najjewala kuvira ddala mabega ekintu kyesitegedde bulungi kubanga birimu confusingamuuko wanja ti waliyo kirala omwami waliyo kirala kati ebintu ebyo tebiconfusing ebiseera ebisinga sitanyo okukola ki njagala nnyo okuyimirira ekintu kyentegeera nga nange nsobola okubako standi yange neŋŋamba olw'ensonga bweti ABCD kino nakirine kati ebya Zuula byannema okutegeera bw'ombuuza nti mazima ddala kusinziira gwe kukiwala bazuula kyandibanga bweki ne bwekiti abala ssente ABCD bw'owulira ku sayidi ya Zuula kubanga oli maama owulira kirala bw'owulira ku sayidi y'omusala naye olabanga tekisoboka so kati ebintu ng'ebyo naye ondabye munyumyanyumya mukaawo ne ŋŋamba katuule wano eno tukole ki tuwayemuuko naye ggwe nga ggwe oli muzadde nze ndi muzadde olina omwana nina omwana ensonga za Zuula ono gye zaatandikira zonna waziraba naziraba nzize nzigoberera okutuuka n'olwaleero sitandi yo yeeriwa oba kiki kyosobola okutugambako nga ffe gwe kyolaba okusinziira ku ntegeerayo standi okuva lwewagoberera ebintu bino sijja kuba na standi tegenda kuba sitandi wabula eyinza n'obutaba opinion naye njagala ensi oba n'abalabi abo abatulaba n'abanatuwulira buli omu yeekube mu kifuba yeekube mu mutima naye adde emabega alowooze ye ng'omukyala oba naawe n'owoba mwami gwe ng'omwami ddala ng'oli muzadde ng'oli taata kubanga ensonga za Hajati Zuula we zaatandikira yali tamanyi nti omwana we abadde akabasanyizibwa mwami we naye omwana ow'omwami ye yamuwulira ng'ayogera ku taata we nti akozesa ebiragalalagala kati omwana n'ajja amugamba mami ogambye eddadi akozesa ebiragalalagala
oba ebiragalagala bye bimukozesa kino. You understand? Kati Hajati kwe kumubuuza omwana. Kati ebyemabega biri bye basooka okwogera yali tannaba kuzibuka maaso oba omwoyo yali tagutaddeeyo omwana wagambira nti oba ebiragalagala bye bimukozesa kino. Kati kwe kugamba ogambye otya nti oba ebiragalagala bye bimukozesa kino. Kati awo maama we wajjirayo kamera n'amuteeka mu kamera n'amubuuza akola ki. Omwana n'atandika okwogera. Taata ekiro abadde ng'ajja alinnya akatanda bwe yasooka omulaba mbu ate n'amugamba mugende musaale zikusaba n'abagende basaale. Ensonga zali zitaga mu kamera lwaki kyamukwatisa kamera okutuuza mu baana okubaggyako statements ez'enjawulo. Kati oba ebigambo baana bye baavaamu. Hajati yagamba tetujja kugamba kuba tetwaliyo tetumanyi naye ye nga ye Hajati Zura yagamba yayagala amanye kubanga ze ayogerako ne bbawe ku nsonga y'ebiragalagala. Kati n'agamba yayagala just to keep it. You understand? Kuba baali balina waawo obutakkaanya. Kati ate omwana ye kennyini oyo n'akola statement yegamba nti muganda wooli Nisha. Omwana gwe bagamba nti yakabasanyizibwa. Omwana n'agamba nti Nisha ayina bye yaŋŋamba. Kati awo Hajati ate waaviirayo n'agamba ono bwamugamba n'atetenkanya omwana bwakomawo n'amutwala mu ddwaliro ne bamukebera okumukebera nti omwana kituufu abadde akola ki akabasanyizibwa ate omuntu omukulu. Yeyo statement Hajati gye yagamba nti eyava ewa dokita. Kati n'agenda ku poliisi awo ne bakwata Haji. Ye nga tanata butambi. Kati n'agenda ku poliisi n'agenda ku poliisi n'areportinga abapoliisi ne bakwata ki Haji. Awo we batandikira ebintu byonna ne bivaayo Haji bamukutte bamututte e Kajjansi. Kajjansi police station abantu batandise okujja abafamile ya Haji abeeno abeeri bajja eb'emikwano. Kajjansi police omukyala n'agamba alabawo obutali ki bwenkanya. Ate Kajjansi kati okusinziira n'ebintu ebiriko abantu boogera bagamba Kajjansi police station ekola ki eguvuba nnyo emisango. Kuba Kajjansi police station bagambira yetwala ne Chameleone. Chameleone emabega eyo mwalabako ndowooza nti waliwo omuntu eyajjira ewuwe naye omusangira gwavumana ne bikomaawo. Kati tuba tukyali awo ate bagamba Haji bamuggyeyo bamututte e Nateeti ku poliisi Nateeti. Ate poliisi Nateeti gye yava Haji ne bamutwala wa Ekigo mu prison. Naye ekisinga okuluma nti abantu bangi bavuddeyo ku nsonga eno ey'okukabasanya. Ne boogera buli omu n'ayogera ebibye abanenya Hajati ne bamunenya. Ababeera ku sayidi ye ne babeera ku sayidi ye. Naye ddala twandyebuuzizzamu ng'abakyala gwe nga maama oli maama Nnyondo osobola okuvaayo mu kamera n'owaayo omwana wo ng'olina by'obala nti obala bya bugagga. Omwana omutirako ekintu ekinene ekitali kitono n'okimukattirako. Kubanga omwana oyo si muto nnyo nti tayogera oba teyaziba matu nti tawulira. Kubanga ebintu bino ebibeera ku social media obutambi bwetereka. Omwana oyo luliba olwo alaba akatambi ako nti maama wange yanzijayo mu kamera nti daddy yankabasanya ng'abala bya bugagga ng'ate teyankabasanya. Tewali muzadde asobola kukola ekyo kintu. Ensonga erimu egumba. Naye okimanyi nti eriyo abakyala bo abaasalawo ng'asobola okukola kyonna ekyetaagisa singa abalina kyayagala. Iye nkimanyi nti gye bali. Olowooza Hajati tayinza kuba omu ku abo. Naye ku nsonga eno lwaki sijja kugaanira Hajati. Naye kubanga omusango guno gulinga ogwavudde mu defilement. Ate ne gudda ku bya bugagga. Kubanga abantu bazze bangi. Full figure avuddeyo. Ba YouTuber bangi bavuddeyo. Full figure advisor wa president. Yavuddeyo mu nsonga eyo. Minister Nsereko Mohamed n'avaayo mu nsonga eyo n'agamba nze ke nguyimugiddemu era tojja
abantu bavuddeyo banenyeza omukyalo oyo naye ate mu kumunenya tebandi atereseemu bintu birala ebidivatinga okuva ku musango ekintu kye bandiyambye eggwanga bandiyambye nti let both parties get justice. Omwana waba yakabasanyizibwa afune justice. Haji we baba bamukonjera afune justice. Balimate kuleetawo diversion ne bavira ddala ku musango gwa defilement. Era kyembalagala okubuuza kubanga kyemmanyi nti singa omusango gubeera guzze tusooka ntunuli omusango ogwo ne gusosootolwa ne guva mu ddiiro. N'essaawa eno kati twebuuza musango kyo guli mu kooti. Twebuuza musango kikubanga nti Hajati naye wabanga naye muyaaye. Mbadde muli nnyo ekirowoozo ekigamba nti basooka ne batakolinga ku musango guliwo ssaawa eno. Awo ne Hajati naye bakola ki? Naye ndabawo nange engeri ya confusion nti ate badidde emisango emirala ne Hajati ne bakoze ki? Ate aguli omusango ne gunakola ki? Oba Haji yemusobya ng'omwana agenda kufuna ki? Oba Hajati agenda kufuna justice? Oba Hajati yawayiriza omwami gwe balina okukola ki okufuna justice. So omusango tegunaba kuggwa. Omusango tegunaba kuggwa kubanga bagamba Haji agenda kuleetebwa mu kooti nga 3. Nga 3 over this month, I understand. This month, which is tomorrow. Naye omwana okuva we bagamba nti bamukwata poliisi ye Kajansi bamutwala omwana ku poliisi nga awerekeddwako maama we omusirikale IO omusirikale omukyala ne ssenga w'omwana ku saidi ya Haji ne bagenda mu ddwaliro. Lipooti n'efuluma ng'eraga nti omwana kituufu abadde akozesebwa naye ekiriwo ani abadde amukozesa. Ate bodi waliwo olusimbiddwa mu Haji abaana bakikonyeeko ate abaana nga baavayo oluvannyuma ne bagamba nti maama yabakaka. Kaakati waliwo possibility bbiri nti yes mama oba yabakaka tetumanyi nti oba bayina okutiisibwatiisibwa okuva ku saidi ya famire eyaabwe kubanga omuntu asobola okugamba govayo otya n'ogamba n'owaako taata w'obujulizi nti kino era bakugamba abafamire basenga abo bataata bo nga bwe bajja okuzaaluka. You understand? Ezo possibility ziri bbiri. Hajati asobola okukaka omwana oba ne famire so omuteekako ki akazito. Ebyo ebintu bibiri tewali amanyi kituufu ssaawa eno. Tunuulira abaana abo bali mu kamera okusinziira ku gwomanyi naffe osobola okutunira omuntu engeri gy'akola ki? Gy'ayogeramu. Abaana bo olaba engeri gye bali boogeramu gwasookera ddala nga bawa obujulizi ku kitaabwe kyeyalinga akola. Kiki ky'olaba mu maaso g'abaana abo oddayo n'olaba obutambi buno obwetegereza wabulaba? Boddayo n'olaba obutambi obwo tewali kukaka. Kubanga ono omuwala omuddugavu erinnya ndyerabidde bwe yali ayogera oyo omuwala omuddugavu bwe yali ayogera Haji yamuzaala naye ate Zura si yamuzaala. Iye mwana ate wa mukyala eyasookera ddala Haji gwe yasookera ddala okuwasa kuba noono omukyala yali mu maka Zura alyoka ajje si yamuzaala. Kati omuwala omulala ate eyajjana eyaliwo naye n'ayongerezaako ate oyo mwana wa Hajati. Ono yasooka mwana wa Hajati si yamuzaala. Kati ye bye yayogera oli n'ayongerezaako nti ye mami nange dadi nakola ki? Namulaba. Naye nga tetuzze mu ki Hajati muyaaye yatwala ebyapa byatanisha kintu. Wabanga omwana oli naye yavaayo ate Hajati twaligambye nti oba oliawo onaweereza maama we. Naye ate n'oli gwatazaala asobola okuva. Gwatazaala ye yasookera ddala okwogera nekiri nti mami. Asobola okutuuza oyo omwana n'amugamba yogera bw'oti yogere ne bw'oti nga sina kituufu. Tetumanyi kubanga bagamba Hajati yabadde aweerera omwana oyo era Haji we yali amuvuddemu obutamuweerera Hajati n'amubeererawo era n'ayogera ne taata we n'addamu okukola ki? Okusoma. Omuwala asomera Biraali we baayogera. Naye ekiriwo mu nsonga eno yonna nti abantu baavudde ku musango gw'omwana okufuna justice ne baleeta ate private life. Okay, not private life but personal life ya Hajati ate ey'emabega nga tannaba kusisinkana ani Haji. Omwami gwe baleese gwe baatwala ku poliisi ekibuye nga bagamba nti ye taata wa Nisha mwami Kintu
Hamisi yajja ku police ne Hajati ne bamukola ki ne bamuleeta era omwami oyo Kintu Nisha ine myaka 14 naye Haji Kintu abadde talabangako ku mwana we Nisha mu myaka 14 okuva bwe bayawukana ne Hajati taddangamu kumulaba tamanyi bwabeera tamanyi kyalya tamanyi asomerawa tamanyi mwana we alina nakala ki ku mubiri ebigambibwa nti Haji ono abadde abaana babalabirira bulungi nnyo nga newankubadde tebali wakaawe kya bulimba newankubadde tebali wakaawe era Hajati ye yayogera Hajati tagambangako nti Haji abadde talabirira baana Hajati yagamba Haji abaana baabagala era amaka abadde agalabirira bulungi hano gono gwogamba we 14 gwe talabanga kabadde amulabirira atya abadde talabirira baana tabaweerera tayina ki naye Haji Kintu bwe yatuuse ku poliisi omuzadde ng'omuzadde ddala ng'onyolwa ku mwana okuvaayo nojja ku poliisi yandigambye ogamba ono Kintu gye yava taata wa Nisha yes kubanga Haji ali Mwizera gwe bagamba nti yakabasanya si yazaala Nisha naye nga Haji Kintu Hajati gye yali mukyala wa Haji Kintu oyo Haji Kintu bwe yazze ku poliisi yatuukidde mu byapa bye omukyala ono mubanja ebyapa bye yajja na full figure yeeyimba mu Kintu ekyo era Haji n'atuuka ku ki ku poliisi abanje ebyapa poliisi ne bamugamba kiki omukyala mubanja ebyapa byange yakwata ebyapa byange simanyi biki omukyala ne bamubuuza lwaki Haji tomuwa byapa bye Hajati n'agamba ebyapa bya Haji mbirina naye era nali nayawukana ne Haji n'omwami Kintu era okunteeka mu nsonga eno ey'okukola ebyo nti mberenga ebyapa tabirina yaŋŋamba nti wali we yali oba Makindi obawa weetaaga okukolebwa ebyapa landlord yamuguzaawo nannyini alina okukola ekyapa mother title then bwe bamala okukola mother title ate ono Haji ye akole title eyiye eva ku kyoli eyamuguza kati ng'ate eyamuguza tayina ki sente ne Hajati n'ekyo yakola yagamba naye yali talina ezo sente naye ayina omwami eyabawola era n'ekintu ng'akimanyi kati Hajati n'akwata ebyapa ebyo n'abiwe yabawola sente nti bwe bali musasula ne bazimalayo ng'alyoka akwata ebyapa ebyo nga bikola ki abiza era bwe yabinnyonnyola ku poliisi abapoliisi ne bamugamba Kintu lwaki tokwata sente nosasula eyabawola sente ekyo ne kivaawo ne guggwa nga Hajati awo akoze eki asinzeewo baleese nnyo private life ya Hajati oba personal life ya Hajati eyedda ne balema okuleetawo ne balema buli muntu okwogera ku nsonga eriwo naye ate mu kino kyonna abantu bandivuddeyo ne bagamba nti yes bannange Hajati ono oba tubadde tumunoonya oba ki bagamba emabega nti Hajati oyo omwana Nisha yamukwatako n'amutwala ng'amutwala Mexico simanyi nga amukukusa gwe yamuwa omutwala Mexico yagenda amukukusa ne baba full figure presidential advisor yagamba full figure waneeno ayingiramu ngani kati presidential advisor ayingiramu nga nti kintu kimukutteko oba naye ayina ebibe byabala gwoba olaba engeri gyayogeramu kubanga mulimu omuntu asobola okuyingira mu kintu ninga alina kyakola ki kyabala naga nti esaidi eno twali yaliyoze kati nyingire esaidi eno kubanga mulimu n'abantu batayagala kuva mu mawulire nekito kibeera mawulire nga yajja kujjaweko opinioni ajja kujja atekingeko saidi ye naye ngaoli awo siga nti ku mutima ayina ekimuluma wabula nga ayagala kuyisaawo kiki olufiga oba omulaba awo oyogerawo ki ddala kituufu alina obulumi ku mutima ye lwaki anyway kiri gyali oga nti ndiko side eno bakola wenti buli muntu yenna omulaba otya olaba ng'ayogera full figure ng'omuntu ye presidential advisor yes naye omuntu ng'oyina ekifo mu gavumenti nze ngamba nti
wandikozesezza ekifo ekyo mu butuufu bwakyo. Bw'oba presidential advisor kitegeeza oyina ewantu w'osobola okutuuka ate ffe abantu ba bulijjo tutasobola kukola ki kutuuka. Kuba maama bw'agamba nti Nisha alina emyaka 14 ate maama n'alambulula nti Nisha namuzaalira Nsambya omwaka bwe guti saabwe ziti. Presidential advisor kyemmanyi osobola okugenda oba okunoonyereza n'otuuka ku Nsambya ne bakulaga ekitabo ekyo. Yesu omwana ono yazaalibwa ddi ne bwati ne bwati. N'aleetawo ensonga era mulwa bagamba nti omuwala mukazi mukulu ali abava 18 okubeera abava 18 ne batakoze eki olusazobaga yesimidde. Ne baleetawo era ensonga era omukyalo yagireeta Hajati nga bw'alina endagamuntu ezisukka mu ki mwemu. Ne bagamba alina endagamuntu basooka 2 abana ne bagamba 3 ne bagamba 4. Bw'oba presidential advisor oba nga nsereko nti oli MP oba olina right oba osobola gwe okubeera okwanguwa ng'oyanguyizibwa muki mu ministries ezimu mu government nti osobola okukuba essimu mu eyo ministry ekola endagamuntu. Ne obuuza omukyalo ono bw'ati yakolako affidavit yasoyaringako affidavit ng'agenda okukyusa endagamuntu. Ekyendagamuntu bwakyogera Hajati n'akirambulula n'agamba yes endagamuntu yange nagikyusa but nasoyaringa affidavit okukyusa amanya gange. Kati awo ogendera n'olaba oba mu file gyali yasoyaringa affidavit n'oteekubira. Oyo omusango guno gye gwatandikira maama omukyala Ruth Kalibala Bwaneka yogera n'omukyala mama Nakiwale yali former minister w'abaana n'abavubuka. Omwana oyo n'agamba mama we n'agendayo na meeting Nakiwala ne boogera naye n'agamba ala wana bamusaasidde n'ayitamu nja muteeka mu kibiina ekirabirira abaana bwe batyo. Okukakkana twagenda okuddamu okulaba Nisha yes ng'ayiseemu bamutaddeyo. Nisha bw'ayitamu okumuteekayo abantu ne tusanyuka nti kale asobola okufuna neutral ground wasobola okubeera ng'awulirira emirembe nga n'emusango we gukola ki gutambula. Ate twagenda okulaba ate full figure ate aleese simanyi maama simanyi endagamuntu ate simanyi taata w'omwana teki. Ate ebyo byali byetaagisa ebyendagamuntu akaddaako. Ekyo kye kisinga okutuluma oba kale nze okunnuma ng'omuntu nga maama ng'omukyala. Essaawa eno tebandireese byandagamuntu, essaawa eno tebandireese bya Hajati yabba abasajja ono n'amubba ebyapa by'ennyumba oli simanyi abakazi babbi abasajja naye ate era abakazi bangi bagagawalidde ku basajja. Ate ddala ng'omusajja ng'obadde wamuzaalamu ng'olina omwana n'oba ng'olute kyapa tekimala bulumi mukazi bwe yayitamu. Kati omwana wuyo tamanyi mwana waabadde kuba myaka 14 tamanyi kikyasobola okusasula omukazi oyo. Oba kyapa oba byapa bisobola okusasula omukazi okuzaala omwana okulabira omwana paka. Ate ye kennyini Haji yamugamba nti ebyapa bino wano bwe tufuna ekyapa kyaffe nti wano olinako omugabo gw'abaana bo kubanga Hajati mwoyo omwami kintu gye yamuzaalamu abaana 4. Omwana omu n'afa yava ku kalina n'agwa n'asigaza abaana 3 nga Nisha essaawa eno yalinga last born wa Hajati mu kintu. Okitegeera ekyo kimalawo ebyo byonna bye yawitamu n'omukyalo oyo. Kati Haja ali kwizira oba amuyiramu abaana 2 Hajati bwe yagambye. Naye era Hajati yatuze kiseera n'agamba nze n'ebintu bya kintu byagamba nti yawa abaana bange si kyabyagala. Sikola ki? Yekati kintu wano yalabidde mu kaseera okuvaayo. Anti baamugyeyo. Yekati neebuuza kintu ye musanyufu ku kyatuka ku muwala we. Yetakiraba mu kati awo webuuliza nti lwaki yavuddeyo essaawa eno nga musawo genda maaso kuba ebbanga liiseewo nga kintu yayawukana ne Hajati. Kati ebyapa bimusingira omwana. Buli omu we yeebuuliza. Naye ekiriwo mu byonna mwene ensonga ya defilement n'amateeka gamanyi bwe libanga essiga eddamuzi abalamuzi bali nyoto bamanyi ki ekikolebwa okutuuka ku kinyusi ky'omusango okuggwa buli muntu afune justice. Haji waba teyakikola afune justice ye Hajati bamuvunaane okuwaayiriza omuntu okwonona erinnya lya Haji. Nisha waba yakwatibwa yakabasanyizibwa afune ne justice ng'omwana. Kubanga bino ebintu tebiri nti tugenda bimalira ku social media obe koti y'abantu. Tebiggwera mu koti y'abantu tebigenda kuggwera mu social media but
steps weziri enti haji esabo no wekituuse haji bali balina okumutwala ne bakebera enkwaso ze ne bakebera n'omwana enkwaso kuba omukyala nga abadde akozesebwa omwami waliwo period ng'enkwasa ezo zikya kulimu mu mubiri. Yes, era eyo test bagikola tebagikolanga eyo test yokka ekwasa haji oba ewesa haji justice oba ewesa Nisha justice, only that kalas. Anyway, ngawe nabagambye kuba ekituufu nange sekimanyi ne Hajjati Kamwenyini tajja gamba mbono bahajja musali omusango bda kituufu yakikola naye tamanyi ffe tuli wano kwogerako bugezi ku nsonga okusinziira ku ngeri bwe tugira wekola ki wetambula watu wali wasaze musango nti Hajjati tumusalidde omusango Hajjati tumusalidde tetuli bakatonda kubanga tumanyi ki kituufu kya namadala naye ate tekitugana kwogera ku nsonga eno nga tusinziira ko ebiri ku social media n'ebyogerwa kutusinza ffe tugamba lwaki kino kyazebwe kiti lwaki ono yakozebwa twabula twali kutukola ki tusalira musango nga tugenda kumaliriza bubaka ki bowa abazadde abajja n'abaana abo abaana bayita bamujja na nnyina bubaka ki bowa omuzadde anobye maka amalala najja n'omwana era bubaka ki bowa omuzadde anoba naleka omwana emabega mu maka oba ne kitaawe bubaka ki bowa kakati olaba ensi yaffe tekulakulanye ng'ensi z'ebweru kubanga nti katugambe kale abazungu omwana ayina nnyo right wadde mama wabeera movinze on n'afuna life endala omukyala abaana be bayinza okugamba nze simwagala oba oli simwagala, you understand? Kati abaana bajjukira oluusi baba bayina ne waabwe gye baasigala tata abo bayabalekera amakuba yabakera nga gye babeera. Oyogera n'omwami wo ekisooka mu byonna kwogera na mwami wo n'omubuulira amazima nti nnino abaana n'omubuulira n'ennamba y'abaana nti munnange sandiyagadde kuleka abaana bange bakule n'omukyalo omulala kubanga abantu tubalabye balina emitima gyanjawulo. Nze nsobola okuba omulungi osobola okuba omulungi ate omukyalo omulala nga tasobola kuba mulungi eri mwana gwatazaala. Mwami wo n'owulira opinion emuvaamu nti abaana baleete oba munnange saagala ojje n'abaana bo. Naye ng'ate tewali maama asobola kutuula gy'atudde omutima ne gumukka ng'abaana babaleseewa mabega. Ekirala abazadde tuyina okubeera mikwano gy'abaana baffe. Nsonga nkulu oyogeraho nnyo. Tuyina okubeera mikwano gy'abaana baffe nti omwana ng'omwana tukula ate omwana alina egi gy'atuukamu nga kituufu akwanibwa kuba ffenna egi ezo tuziyiseemu. Omwana alina egi gy'atuukamu ng'akwanibwa naye omwana wo buli woogezaako omulaga obukambwe obungi ennyo buli kaseera omwana tajja kukubulira kintu kimuli ku mutima. Abakyala bangi gye bali essaawa eno nga bakyala bakulu nga batusinga n'obukulu oba oli awo naye nga baali bayiseeko mu eyo embeera naye ng'embeera eyo baagisirikira nga yabasukkako ne basirika. Waliwo era omuwala gwe nalaba ng'akoze comment n'agamba ye yakulira mu maka ga pasita omu naye pasita oyo yali abakozesa naye bakulira abaana bangi ewa pasita era pasita yakozesa abaana ab'enjawulo naye ye teyavaayoko kugamba nti kino kyantuukakokko awulira naye owavaayo omwana eyayogera baamugamba tekisoboka tekikola kitya abantu gye bali. Judith Hard mwamulaba ku mbeera waliwo emabega ebintu bibadde bitambula ku social media ebya kamiliyoni nga empisa ze zayisaamu abantu bawangala nabo babeera nabo, you understand? Simanyi oba wazirabako naye Judith Hard yavaayo. Judith Hard okuvaayo nawulira omutima nga gumuluma ebintu ebyali bitambula ku social media omuvubuka oli gwe bakwata eyagamba nti ekyo kyana ne kiba kyange
simanyi sikiriza nsi simanyi kinkolako ki simanyi nzenze kanso nzenchikwata simanyi nenchikola ki you know ne mara nenchituga nenchitta Judith Hadi kye kyamuluma n'agamba omuvubuka oyo bave bamukole ki bamukwate kati bwe kimuluma ate agenda okulabanga omuvubuka gwe bayita Excess Kayemba avuddeyo ayogera ku bintu bya Kamiliyoni engeri gye yamutulugunyaamu gye yamuyisaamu okwakana Judith Hadi nga avuddeyo n'ayogera Kamiliyoni ebintu bye yabakola ne mukwano gwe Daniela yavaayo n'ayogera ebintu Kamiliyoni byako abakazi bangi baakabasanyizibwa mu myaka gyabwe egy'obuto nga tebaayogera olw'ensonga nti baali tebalina that love wakati waabwe ne bazadde baabwe waliwo era omulenzi yakola state oba yamulenzi oba muwalera yakola naye comment n'agamba ye maama we yakabasanyizibwa nga alina emyaka 15 naye nakati maama we ekintu ekikyamuluma teyafuna justice kati lwaki omwana avaayo n'atayogera ku kintu ekyo oba n'atagamba maama we immediately love connection gy'olina eyo tetuyina kubeera nnyo na bukambwe eri baana baffe whether girl child or a boy child ekintu ekyo kiraba nakirako ku neighbor waffe waliwo omwana omuwala omwana oyo muzadde wawe yalinga batuma ati mugende waneeno oyo mwana yalinga mawe yali mukambwe nnyo naye nga oyo mwana buli we bagenda waliwo omusajja yalinga mukulu mami ng'akozesa oyo omwana naye nga omwana talina ngeri gy'asobola kukola ki luvannyuma nnyo omwana ng'amaze okukula ng'akimanyi kati batasakola kola ki najja gamba namugamba mama yo kimanyi nti omusajja ono yakolanga bwati ne bwati nga ndi muto kati mama w'omwana yakaaba nga byayita tana kyayinza kukolawo n'oyo omusajja takyalina ku kyalo kugamba omukyala yalumwa nnyo nga bw'okiwulira naye ekintu kyoyogeddeyo connection ematalenga nnyo wakati w'omwana n'omuzadde abazadde abasinga batekawo obukambe bunnyo okubaana nti omwana asobola okunyigirizibwa sexually oba nanyigirizibwa mu ngeri endala nga bamutokyalinga mu ngeri yonna naye nga alina fiya okujja okugamba nti maama mpita mu kino taata mpita naye nga kiva ku bazadde obukambwe bwe baba nabo ku baana so kiba kirungi n'ofuna omwana emutulamuuko nti wadde omwana osobola omukambwalira kuya naye nga musobola okufuna akatundako okwogeramuuko n'omuga mwana wange biki kati omwana aba ng'asobola okugenda namunage maama kino kyatuuseko neyakoze bwati n'atya naye nti omwana nga kimutuuseeko omusajja yamukozesanga omwana n'asobola n'okuba nga bleedinga era omwana imagine tekiba kirungi nnyo yes abazadde tulina okambuwala naye ate kambuwala where necessary si buli kiseera nti golina okuteekako gloomy face omwana atunuleko abeerenga alabe ku sitaani omwana tajja kukubuulira kintu kimunyigiriza waliwo n'abaana abasoma ababeera mu bisulo ng'abaana babakozesa naye olw'eyo embeera gwe gy'oteekawo wakati wo n'omwana wo eyo distance gy'oteekawo omwana tali kugamba kintu kimulumye waliwo omukyala gwe nawulidde waliwo omwami oba yamukozesa bwe yamukwata n'agamba muzadde we ne bawaabira omwami oyo ku kyalo neyibba bwe bawaabira omwami yakozesa sente zonna omusango ogwo ne baguvuvunga ne baguteeka wali omwami bwe yavaayo yagamba taata w'omuwala ng'omuntu alina sente Uganda bwatasobola kukola ki kusibibwa abaavu tebasobola kuwangula misango naye omuwala yagamba ndi bweru ekyantwala ebweru kukola nkolerera oyo omusajja kati oyo omuwala bw'avaayo lumu n'agula abantu bonna bagula n'akwata ssente eyo yonna n'agiteekamu famire oba ekiro oba ddi ne bagiteekera omuliro ne baga kati gwe enkeera baga nti bannange amaka gali bagokyeza abantu baamu bonna bafiiriddemu oba baalidde obutwa you understand kati fe abalabi tuvaayo ne tugamba yi bannaye abantu nga balina emitima emibi naye nga tomanyi what is behind that action ate ekintu kino tuleme na kyesigamya ku ddiini nti bannange tuli basiraamu tubikkirira obusiraamu yes obusiraamu butukuutira okubikkirira obusiraamu yes butukuutira okubikkirira nga bwe bagamba nti Hajjat teyabikkiridde mwami we bannange basiraamu bannange nze Zahara naye nga ddala oli muzadde mukyala
Yesu oli musiraamu weeteke mu ngatto za Hajati Zura bw'aba omwana oyo nga wuwo okola otya ate era n'ensaba ne bataata abaami nga ddala Yesu oli musiraamu weeteeke mu ngatto z'oyo gwe kyatuuseko nti omwana ono Nisha singa abadde muwalawo nga musajja mulala neiba ye yamukabasanyizza okola otya ekyo kye ngendo balekera teyogedde bubi Hajati Ajala Zahara oli maama wa Namaddala era ndabye nga ojja kuvaamu ebigambo abantu bibajja okwetaaga okuwulira si bye baagala naye bye balina okwetaaga okola ki okuwulira yes kubanga bwe mbadde awo n'empuliriza emboozi badde mutwala mu maaso ensonga bakinonzeemu ggwe eri abantu kanda beeyawo obwongo ng'asobola okusengeka ensonga neewulikika netegerekeka so oli omu ku bakyala kanda beegonnomolako ekirabo ekyamagezi n'okutegeera nti osobola okusunsula ensonga n'ogikola ki n'ogika mu bbi ebigambo bibadde biwoomu nnyo byamagezi nnyo osaba Allah akuwa omukisa nti osazewo n'okkiriza n'ompa akaddeko munaye buli muntu nti agala okujja okubeera muno mu kamera abantu tebabyegomba naye kusaba n'okkiriza n'ojja neeyongera okukwebaza kubanga ebigambo ebikuvuddemu birina abagenda obiganyulwamu naddala nga kyokonyeka ekyabakyala oba abazadde okuba nga bakambuwalira abaana bambi baana babonyebonye nnyo mu mbeera eyo Zahara abaana babonyebonye nnyo kubanga yonna ng'ekizampo ngirina omwana gwe nkugambye ebintu ebihappeninga mu ebiri nnyo abazadde ate omuzadde agenda okukituukamu kiwulira nekimuluma okufa obufi kubanga oli abeera mwana muto bakakamukake siyeyagalidde naye kati omwana atyamu genda agambe maama jagamane wakoze eki wakibadde mwali kwakuba emigo mpaka kufa bwe kiri okitegeera era omwana abeera atya olw'obukambo lw'okoze eki olw'obukambo bw'obuliwo abazadde muwizeemu mu kigambo naye mu byonna Muhajara justice gavumenti ye Uganda esiga eddamuzi ekitongole ekiramuzi bane mutuyambe tufune justice Haji bw'abanga teyakola kintu afune justice ye Hajati avunaanwe Haji bw'aba yakola ekikolwa ekyo Nisha afune justice Haji avunaanwe era asalibwa omusango gwe nga bw'alina okugukola ki ogusalibwa tuleme kwekubiira tuleme kubeera na saidi abantu bonna bafune justice mu kino ekintu alina okufuna justice agifune alina okuvunaanibwa avunaanibwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amannya yenze Nyondo Rosette era nga mbanjulira ekizigo kinene ekya Nyondo Glim. Ekizigo kino kikuyambako okubanga ate okiralinga face yo embalabe oyina black spots oba binnamakula kikuyambako ate okubanga okiryalinga skin yo nebirangira bikabulungi nnyo tekyerusa wabula kikuleka kunomo skin yo gwe na yali kyetaaze osobola okuyita ku namba y'essimu 0524680778 waneno mu UAE ate gwe ali e Uganda tulina branch erinnya Nama osobola okuyita ku namba y'essimu 0775150811 era osobola okutugobererako ku mikutu gyaffe egy'enjawulo gabanga YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ewamu ne TikTok. Nyondo Media, Nyondo Rosette, Nyondo Glim.